Okimanyi nti Bobi Wine omulama gwalwana. Magdiabani wavuddeyo n'okuba akayimba ng'okakubira Alien Skin. Nakayimba kewakubye ka kisiru nnyo. Nsose nenkusampolingamu era nga tugenda mu maaso naye nga mwana mulenzi munange atekingisaha esaidi eyo ate akambuwaddemu munnange kakati nno oliya munnange ate byabadde agamba ku Bobi Wine omulamwa gwalwana esaidi eyo ate nga munnange wali tiktoker munnange oluyimba olwa Makaze Abani olwa Kibanda aliira ku nsiko ya Zoleya Bobby munnange dukute wansi ne waggulu bamute Jaminati era nga nsinza ku Jaminati yogi naye nga byonna mbikubuulidde simanyi side gyogwa naye nga ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne King Saha ku bubaka buno munnange akatambi kano katredinze nnyo wali ku mukutu ogwa TikTok era y'ensonga lwaki nti nno nkajjeeyo ebitredinga nga we nakusuubiza nti nno mbikuleetera wano munnange n'osobola okumanya nti no ki kigenda mu maaso ku muyimbi wo oba munnange ate selebu wo munnange eside eyo kakati nno ntandise munnange ate wali ne mwana mulenzi munnange ate King Saha ku message eno gy'abadde akola ku Bobi Wine eri munnange ate abantu. Okimanyi nti Bobi Wine omulama gwalwana. Ayinza okukwata lwanira gwe ng'omuntu naye mu buli family alina gw'ataasa. Mu buli family alina gwalwanira. Kizibu okusanga family nga yonna yatereera. Era ogenda ne mu family zaabo bennyini eri paka eri ewaabwe. Ojja kusanga nga waliyo abantu nga amazima balina okunyigirizibwa kwa gavumenti. Abamu we tukubamu n'oyitamu. Ati tosuula kwerabira nti baganda bo banyigirizibwa. Ne mukulu Museveni singa wali oyagala eggwanga lino nga gwe ogamba nti walirwanirira mu butuufu nze ndaba wandibadde wawummula singa wali olyagala nga ogamba nti walirwanirira ensonga zino olw'ensonga zino wammanga abasibe b'okwata ng'obavunaana okuba ab'opposition oba nga bawagira Nuupu just baagala nkyukakyuka tebakola bulabe bwonna baagala just nkyukakyuka mu ggwanga lyabwe neze ndaba ssente ze babamalirako okuleeta zidroni okuleeta simanya ababaketta ababakwata n'emmere gye balya just eyo gy'oba obasibidde kuba bato bataddeyo kubatta wabula ng'oli mu kubabonyaabonya ku ssente era ez'eggwanga ssente ezo singa ozikwata ne mukolako ambulensi eziba zifudde ne muzigulya amafuta nti omuntu ku kyala ambulensi ne zibaawo ku byalo abantu ne baba bulungi ku byalo oba ku areas mwe babeera tulaba nti kyandibadde kirungi kakati singa oyagala eggwanga nga ogamba wandibadde owummula n'oleka baneena abalirwanirira ne babawo kale ng'obawabula ng'obawa advise nga ogamba kuba tebali mu kukola haamu nti bo bagala kujja nti batandike okutta bannayuganda wabula nabo baliwo nga balaba ebikyamu ebiri mu ggwanga nga nabo baagala bitereeza okiraba kakati singa olyagala wandibadde odda ebbali n'otandika balagirira nabo ne bakulemberako kale n'olaba bwe baba tebakisobodde n'ogamba kati nkomyewo n'obajjawo n'obakwata na bulungi nnyo n'otandika obbakola ki obbasiiba byebyo nno munnange era nga bw'owulidde munnange akatambyako kakati nno ku sayidi emu wenguulidde munnange ate katambi ka TikTok ono era nga abadde alaga munnange wali nti nno oluyimba lwa Makaze Abani mbu yali mbw ategeeza Alien Skin munnange era nga boogezako actually ngenda kuwa katambi kano okuva katandika paka gye kakoma naye ku mboozi gy'abadde agamba nti nno nti Makaze Abani mbu akoppa ba King Saha ba Palaso ate ba Palaso bo be bakoppa munna ate Alien Skin kakati gwe okoppa biki munnange side eyo kakati nno simanyi gye bigenda kuggwera naye kansooka nkuweko katambi kano ate ndyoke nkomewo. Magdiabani wavuddeyo n'okuba akayimba ng'okakubira Alien Skin. Naye akayimba kewakubye ka kisiru nnyo. Magdiabani omanyi lwaki abantu bakwadde attention oli musiru onansonyiwa okuvuma naye totegeera n'ekisooka abantu beegomba ba King Saha ba Palaso beegomba Alien Skin ndagompeeyo emyaka 5 emabega wali olabyeko King Saha ng'atambula n'eggaali yakajja wano atandika otambula n'amagaali afutanga amaze okulaba ani Alien Skin ebyambalo wano Palaso byakoleddemu interview Alien Skin yabikoleramu ddawa ku Freedom City kati abantu beegomba mwana todamu kumanyira Kibanda gwe fala ndagamba amazima ekisooka wagwa mu kifo ky'okuba music yategeerekeka olimu ebyo bya kisiru mbulabisa Kibanda oli Kibanda yasalawo byebyo nno munnange nga bw'owulidde era nga akatambyako katredinze nnyo wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok oluyimba nkugambye lufuuse ensonga era nga by the way oluyimba olwo lukyagenda maaso ate okutredinga
lukyagenda mu maaso okutradinga oluyimba lwa Makazi Urban olwa Kibanda munnange esayidi eyo kugambye lukutte wansi ne waggulu esayidi eyo naye nga bwe nti wenkoze kakasa nti no video gimpya like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti